Kigambibwa nti abanyazi bano bayingidde abayizi abasula mu hostel ya Landmark nga bano basomera ku University Nakawa ng'obudde bukya. Kigambibwa abazigu abazze nga bawerako ne bayingirira ekisulo ekyabaddemu abakyala babiri n'ekigendererwa eky'okubba era nga kikakasiddwa nti babbyemu amasimu ne laptop. Hostel eno esangibwa Bugolobi mu division y'e Nakawa era nga babaddeko ekisenge ky'abayizi kye bayingiddemu ne babba amasimu wamu ne laptop. Kigambibwa asikaali omu era ng'akolera mu security company gye bayita GKO yagezezzaako okubayimiriza naye omu kwabo abazigu n'agezaako okwagala okumweŋŋanga. Samusemyalo nga yavunaanyizibwa ku bisulo bino atutegeezezza nti ababbi baagufuula mugano naddala ng'olusoma lw'abayizi lwakatandika. Babala abaana nga bakomyewo bawalampa balconies ne bayingira mu z'abaana babba laptops babba amasimu gaabwe n'ebirala. Ono atutegeezezza ku bimu ku byabaddewo ng'ateberezebwa okuba omubbi tannakubwa essasi. Nabaga nti bayingidde mu lumu yaabwe beekanze abaana mu kuwoggana basikale ne barespondinga amangu okurespondinga omu n'ayagala abuke agwe wansi wabuse n'agwa mu compound wansi yasanze asikaali. Yo poliisi yabakanye dda n'okunoonyereza kw'abo abadduse. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.